Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV osibyo tya kansubira nti osibide ddala bulungi nnyo wiiki tekuyisiza bubi yadde n'akamono akeddagala akubuzaako nze Jozenaji the most wanted the international bay Spark TV kwoli Spark girlfriends batuguse okutuusaako ebintu bikuzimba nga bikwongerako ate nga bwetukusanyusa nga bulijjo tuli ku Malakai Eco Lodge esangibwa Ekitende gwe wenna omuntu ali ngo andyagadde okunoonya wantu wolinza okuwummulira akamera akalungi ebisuula ebirungi parking ngazi olina omukolo gwandyagadde otegeka conference mbaga kwanjula kuhinjira ekifo kyeninza okugamba ojje munnange ine okubeera Malakai Eco Lodge esangibwa Ekitende. Omuluma gwaffe ogw'olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku mukwano gw'okwewagama part time n'ogenda wantu obeereyo akaseera gwe tugenda okwogerako nga tuna kuguyingiramu nandyagadde binne babubuuzeeko ate tweyongereyo. Rosie mbabuuzaako abalungi abali ku Spark TV, Spark girlfriends, Rosette Tendo ly'erinnya, the queen of peace, the beauty believer, aba sweetheart tuba tusimbudde nate kasola abapano ng'eriko abawala abalungi abawala ab'amaanyi ate nga beauty with brains. Okitegeera ekintu ekyo omugenyi waffe olunaku olwaleero nga bulijjo tulese the beautiful the drop dead gorgeous beautiful side chick oba proud side chick erinnya proud side chick enibuuza ku omulabi wa Spark TV. Amanya nze Habiba Namubiru tumanyi nga proud side chick. Alright tukwanirizaako mukwano kituufu nnyo olunaku olwaleero omulamwa gwaffe somehow somewhere gwe omuntu fabadde alina okuteesaako nkusuubiramu ebirowoozo ebirungi omwana omuwala be yandyetaaza ali eyo oba osanga ebiyinza okumwongerako mu ngeri emu oba endala. Ngenda tandika naawe Rosie era nga ngenda kukugamba lwaki ennaku zino eno abaana abawala relationships ennaku zino eno bejjumbidde nnyo okubeera mu mukwano gwa okwewaga ekigambo ky'Oluganda okwewogoma. Lwaki ennaku zino omukwano gw'okwewogoma gususse lwaki kiringa ng'ekyafuuse the new normal nti omuntu agenda beera n'omuntu nga tamulengeramu future yagenda mu bufumbo bwa maaso nti bona omwami wange gungenda okukadduwa naye naye nga mu mutwe gwakimanyi nti ndina ono omulenzi kubeerawo bubeezi myaka 2 mwaka gumu singa nfuna ekiddako singa nfuna passport entwala ku kyeku bwa kadaama singa nfuna ate ampasula waneeni kugamba ng'aliwo lwakaseera era ng'akimanyi lwaki byeyongera. Nze ndowooza nti ennaku zino abawala oba olina omusajja w'ebirooto byo mu bwongo obwo n'okuba ekifaananyi n'ogamba njagala omusajja ng'ali bw'ati ng'alina qualities bwe ziti naye ate ogenda okulaba omusajja gw'okyesinga ayita ku kyesinga ogenda okulaba nti omusajja gw'olina mu bifaananyi byawo nga taliiyo akusadde kati n'ogamba kambeere ne kagimu boyagala abalala n'abakumitinga balala like n'abaliwo abakwetaaga balala kati n'ogamba owayagala akwagala tugere n'ekiriwo naye ng'oliwo bubeezi so mu ngeri nnyangu abakazi bali mukozesa abasajja mu ngeri lwansonga tubagamba nnyo abasajja batukozesa naye kasita obeera n'omwana wa munno ng'okimanyi mutwe gwo nti kambeerewo okuumirako omugagga kambeerewo okuumirako omusajja avuga Lamborghini kitegeeza omwana wa munno bw'omutira ebiseera mukwano gwange olowooza naye era abakukozesa because I don't assume tino oli naye awo nti kigweraawo era mukwano nga bweweewogoma naye era akwewogomeramu. Biba tukwanirizaako nkwaniriza nate omulamwa gwaffe nga bwegutegedde guli nnyo ku nsonga lwaki ennaku zino eno relationships ziri nnyo mu ngeri y'okugamba nno abantu balinga abatalina future ate ng'oli akimanyi n'agenda ew'omusajja n'omuvinga n'omulenzi ng'okimanyi sina lugendo naye bakirowooza byeyongedde eri abawala ennaku zino. First of all mpulira ekigambo future mpulira ssente okitegeera nze future etaliimu ssente mba sigitegeera era mba sinnatuuka mu future. I believe omuntu nga talina ku ssente tanatuuka mu future kati tolina bwonkakasa mbu ndi mulaavu etaliimu ssente kati eyo eba future kunze nze mba sinnatuuka mu future kakati nsooka nenteeka laavu ebbali nensooka ngoba ebiruubirirwa by'omu nsi muno kubanga ekituufu kiri nti buli muntu yandyagadde okubeerako obulungi naye ebiseera ebisinga osanga abawala nga gwali naye tagenda mutuusa ku bintu ebyo okitegeera neweekanga ng'ofunye omuntu alina ssente ngali wala eyo so kati bw'oba mugezi n'ofuna ky'ofunyeeyo oyinza okudda ewoono gw'oyagala. That's why nze muli mpulira nga abantu abamu kye balimu nti ssente
Okitegeera. Okay. So ogamba nti nabantu asinga baagala nnyo ssente naye nze point yange enkulu gye mbadde njagala tuteekeko ennyo essira. Abantu bali n'abo bantu lwakubanga ssente oba mulimu abantu abeera mu relationship nga just ate ye aliwo bubeezi kulungirako goals ze z'amaaso lwa nsonga omulama guli nti lwaki ofumba bw'ennaku zineeno oba relationships z'ennaku zinene ezisinga abantu bali mu bwewagoma ew'omuntu n'ogenda n'omuvinga in a boyfriend wo ne mubeera mwena naye ng'okimanyi tolina lugendo naye tolina future naye oliwo bubeeza omukazi goke oba mwaka gumu oba ebiri nga gwogamba nti singa ate nfuna ekiddako wano ntambulirawo lwaki ekyo kintu kyeyongedde okuba nti relationships ziri zityo. Kaakati abamu bulala yawakusula okitegeera abawala bangi bayira ojasanga abawala nga basula mu nnyumba nga bangi kituufu okitegeera so abamu bulala bakita batya ew'okusula lack of shelter abamu nga tayagala kuddayo waabwe because waliwo ebintu by'otasobola kukolera wammwe oddeyo wakasaawa musaavu oba mu kibaala ekitegeera kati nga yandiyagadde okubeera ewantu nga tebagenda mumubuuza ovaawa naye yeewogomako ew'omulenzi agenda omuggulira bagenda ogaba baby I'm coming back naye yeewogomako awo ekyokulya naye economy efoseekira ate ogattako abataagala kukola nga ye agamba kambeere ew'omusajja odo mbeere nga nina wensula for free nina ekyokulya for free abasinga munene beewogomako awo olw'ebyokulya neew'okukola ki neew'okusula naye nga tewali mukwano gulyawo nga tewali. Alina akantu kanzikiza waliwo omwala kweri sizoni yaffe yasooka ya super girlfriends yampeezaako ebbaluwa nangamba mulina akantu kemwogeddeko naye ekituufu kiri nti nze ngenda mu bufumbo kuba rent asusse uli n'agamba kaŋŋende nsuleko waneeno mbeerekewo ono gaayi for now pakuba kati rent mungi kambeerekawo kale mwagalamu akatono ntono laavu ejja kukula naye ng'ekimututte si laavu nkulu nti mpulira omusajja mwagala naye kantuuleko waneeno nga kareti ekintu ekyo nange nzikiriziganya nakyo era nina n'omuntu nze gwe mmanyi nga nze nga sina kumpandiikira bbaluwa nga mmanyi nti nno yalemererwa obulamu n'ava mu muzigo we yali abeera nga rent amususseeko takyesobola mu njogera ennyangu n'amuvinga ene boyfriend we nga tekyandibadde kigendererwa ki n'ekyalo ekyo ekintu ky'okumuvinga ini n'abasajja naye ng'omaye sirina lugendo naye kamale gabeera naye kyalabikira nnyo mu COVID-19 abantu baagenda mu bufumbo n'abantu gwamanyi nti gundi ono sina nga bulijjo okimanyi tolina lugendo n'olwo omusajja naye n'ogamba ngenda kulya nti ngenda sasuza kirenti era abasinga bafumbirwa ng'ensonga ya kyakulya ensonga wakusula ensonga yakubanga eno sizoni yazze ngiyiseemu ntago n'omuyaga gwaki gwa COVID-19 so nzinako omuntu gwe mmanyi agenda mu mbeera nga si COVID-19 naye ne COVID-19 ate yakikola nnyo yakirabisa nnyo nti abantu bangi bagenda mu relationships zogamba nti kaŋŋende neewugome singa guno omuyaga gunaayita n'avaayo ogenda sabeeza enviiri ogenda kuba olya covid bali basiba enviiri wasibuka n'okomayo covid mwasiba enviiri maama nze natuba enviiri nalabikanga bulungi ng'ekyokulya ekintu ekirala kyenjagala okwogerakira ku nsonga yemu eno abantu abamu tebalina ku level yakwaya kugamba bugambi bo nagenda abire n'omuntu wabula balina n'omuze ogubanga bakya omiitinga x bw'olowooza nti x bwe omukozesa ate n'olinza okwekanga nga ate naye agamba nti kanjira enjoyinga kubi we nakoma kanjira ate kati nkyatandikira awo oli mu relationship n'omusajja omulala kyokka ate okyaddayo wa x wo ng'akyalya ku nvaazo lwaki relationship z'ennaku ziri matankano okutuukako eyo level sexual desires x nga yali mulala ogenda n'ofuna omusajja omulala ekituufu kiri nti nga wokompeyalinga ku x tebenkana era baliwo munaye wobeera ng'otambulatambula oli ku bibyo ogenda okulaba x yo ne mwegwako hello hi been a long time biki bikyabula munaye waliwo oti okyusa enamba nti nko kanamba kakapya ogenda okulaba ozzeemu byompolampola ate notandika okukutana kyokka ngono gwolina bambi tekigwa naye ekintu kya x ekyo omwana gwekyo ndoza kituukirira mu bulamu bw'abawala nga 90% kyali kikutuuseeko ofaaki nange nga tugambe kulira abantu kiki jose olozeko kewa x ba ex-afe olumu bafuuka bakwano baffe kituufu natuuka nga yali akutegera ye muntu gwali ofinga vulnerable naye jjukira ofunye omupya tojja mulaga nti banange waffe tuli weetuti ewange mbadde ndi bwe nti omanyi twatwaka meeting abantu tulina class tetuteekawo naye nga in other words bw'amala n'akumanya ggwe omutuufu nga naye bw'onomanya ye omutuufu mulina buli omu mwalaba obuziina bwa munne kati nga ex oyo gw'ofunye
ex bwo mujjukiramu gwali wagame akayumba kama okafanna bwe kati buli kimu kiri bwe kiti bamufirwa ye mwangu kutuukirira kati omumpya omutuusa ku level kubanga you feel vulnerable na ye osolo mwe yabiza nga kizibu kati nga ex olumu bategeragana olumu nga kyaggwanga nga simbeera mbi nti mwevumye mukoze biti nga mangu yo gamba jjukira wali eri bwe nagamba kino bwe kiti badde nsabayo emitwalo 2 we get some men nga joza kulaba awo nga booli awo nagamba juza saa kwetaaga mitwalo 2 nga like urgently balowooza nti omuwala yo nga bwe mulaba tayinza kuba na kyetaago kya mitwalo 5 azirina naye nga ex wakujjukira bulungi nnyo nti gwawe otuukawo kati nogamba owaki ex wange ono amanye ennaku yange kanzire bwaba ex yali mulungi nnyo nga bw'omwogera amanye ennaku yo lwaki mwayawukana the point is nti omuntu oyo ex ayinza okuba nga yafuuka kyaliiwo mwava ku levo y'okuba muno kati kuba muntu omubeerera abaagala kitegeeza musose ebbeera abamikwano mwava ku levo eri esembayo ate mukomyewo ofuuka bamikwano yes kisoboka nga ex we yafuuka kyaliiwo yes abamu babazaddemu n'abaana okukozesa just kubanga abeera kukozesa the point is also okubeera ne bwaba yali akwagala yalina beera naye nga mukyala we ayinza okuba nga tajidde mu level yakuba nti musajjawo najja ku level ya mukwano naye ng'omusaba yesinzira ng'omujjukiza n'ebizibu by'amaama bwe yali ng'amanyi yes because yafuuka kyala wange nange ewaabwe bwamala ejjiiko netabula mugamba lwaki omukkiriza okutuuka lwaki omugamba ebizibu byo nga si yebbaawo banage bomwakana abantu bafuuka ba enemies bakubanze lindako Habiba tugendagenda mukumbula muku tukomawo tugenda otandikiraawo Nkukulisaayo nnyo mukumbulako omulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends nangamba nti kyokola kyamaanyi nnyo omwana yeetala mugamba atule lwa nsonga zino ensonga zetuliko olwayo za makulu nnyo era za magezi nnyo tuli ku Malachi Ecolodge esangibwa ekitende era nga yandyetazya ebisulo ebirungi kyekifo kituufu woolina okujja abalina abantu bamwe nga bali bweru baagala kudda Uganda naye nga beebuuza wabe balinza okusula nga wali home away from home waliwo amazzi agakirira waliwo ebinyonyi waliwo emiti enabeera Malachi Ecolodge otugendedde mukumbulako nga Habiba alina kyayagala oteesa Habiba njagala tutandikirawo wennyini kusanga yajaze nze anyway kunze simanyi lwaki abantu bakipinga in touch ne ba exes bannaye nice ekintu ekyo kimpulikira bubi nze mba njawuka general muntu basagala kumuwuliza kuba kiba kiganyi in the first place kati lwaki oboddamu oyogere naye era wemba mu relationship n'omusajja ne nkusanga ng'oyogera ne ex wo awo ebeera red flag kunze I guess. Rosie, bizibu ki ebirinza okuva mu nkolagana ey'ekika kino eno ekyokuba mbona omuntu omwagala ku lwa biki byalinza okuyamba oba ku lw'obwetaavu bw'olina mu kaseera ako naye nga ku mutima gwe taliiwo oliwo okwewogoma okweggama nkuba ndowooza kye kigambo ekituufu kye tulinza okukozesa nga sinaba kuddamu kibuuzo ekyo let me attach point yange gye nasoose okwogerako ku kino eno waliwo ba ex abamu nga omuzaalamu omwana nga baby daddy wo yes kati ex oyo naye tumukatinge off kubanga waliwo abasajja omusajja ogwofuna mu bulamu bwo najja nagamba omanyi nzize ndi willing okulabirira omwana wo nga like buli kimu nga aze in a father figure nti omwana ngenda mulera from scratch that makes sense okay naye waliwo ate era nakyo newekibeera bwekiti oli taata w'omwana tagambyeko mbuzovaanyizibwa wange mbusuddeyo era ajja kulaga nti omwana wange wadde mumulabirira tomunzigyako obuvunaanyizibwa bwange era ono bwagamba mu fizi nsasudde nga noli agamba nze omwana wange okitegeera so waliwo ba ex abamu nga tukijje ku level kubanga you're going back to sleep nabo naye naafuuka nga yali mukwano gwe waliwo ba ex abamu nga tetwakolagana mu mbeera oba ya mukwano najja nakukwana ne mubeerawo n'omubuzaabuza n'akitegeera nti joze ono tekijja kuggwa you become friends, you become business partners, nga mukola business ez'amaanyi mwina like nga bisusse okuba nti no mweraba ne muddamu ne mukwatagana kyesikiririzaamu nsobola ne kuba ne ex wo nga business partner nga muntu oba nga baby daddy wo oba nga bintu nga olw'embeera eziyinza okubagata so ex wo kale ddayo toddayo nnyo oba nga olina by'oyagalayo naye oba olina ensonga ekuzza wa ex wo nga business kati kamabuulira kuba sijja kweyogerako I have my ex business ze yali akola tugata business ekitegeera but I even forget nga mukyali baagana bamulabye zigatta nga no neruli
watu amatamu nga bali productive mbulamu bwaffe nga tojja mukatinga short because is your ex and mind you tewali wonsonga mwali magana on different grounds sa tukano ABC nemukiriziganya nemusigala nga mwine bitu bye mugatta kasota crossing a line so ono goina kati oli naye lwansonga nti waliwo ensonga endala za musajja nga agenda okumpasa naye nooli okyamuwuliziganya kubanga somehow somewhere business zo yali azira business wise my baby daddy like mubulamu bwonga bulina kye bunyongerako nze sigenda cutting off bantu because ex wange nga badde tulina business gye tukola mbono banage sina kusitegeza aba goli naye saazi neeno I will put grounds eziraga nti ono ex wange ayirwa kiki kuteerawo ali yafuka chali wange ekyo singa kiba kikyuse nga gwalera current man wa boyfriend wa husband nga agamba nze mama abana bange tukyakola naye business ngenze musinkana mama abana bange unakuba mama abana bange unakuba is not the point CEO meeting ne mama w'omwana we mu bya business nga kwana kwange temujjako baana bakitaabwe mbuno kubanga ofunye omusajja omupya sabonzire musinga kibadde the other way round ntichi ng'omwami wange omwami wakati akyawuliziganya ne ex we ku nsonga ki zonga ne bakugamba nga za business kati olaba kankuyambe will it sit well with you kankuyambeko kati olaba ekyo kyobuuzizza banaye buli muntu ng'oli mu relationship ng'omusajja gw'olina alina omwana ewalala obanga omukazi gw'olina alina omwana banaye accept the fact that balina bond balina owuliziganya oyagala toyagala mpoziko genda simanyi sakakozesa lulimi lubi naye kiriza nti balina bond oba beekubidde kiro so omukubira namuga omwana yeesise bw'oba nga bafuna omusajja oba omukazi ng'alina omwana bweyesika olwonze nojja ndi mu kitanda omwana naawona ng'oŋŋambye oba okumutwala mu ddwaliro kyekirinza okumuyamba naawe You have a point, but ku side ya Rose kuba ina gyachogede mnyaga nkyuse tables ndawo beeragenda ku understanding nga bwayagala omwami wono understanding mu bitiibwa ebingi nze obwavumbu wala nanga abiba bwayogedde ate n'ekyokubiri nzikirizi kubanga zisaidwa mu family nti tatange yanzaala omu mukyala like okay tetugendayo but the thing is omwana buli wonoyagala okumuggyako bondi ya mbutetuuliziganya kubanga tufuna abasajja najja nakutekako embeera omusajja oyo kasankwagala ave mu bulamu bwo completely that is wrong tujja kuteekawo grounds nti twekubira bwetuti ayitwogera ku nsonga bweti si kukuta era bwakuba hallo gundi ali atanti ali bulungi mbadde njagala mulaba tukiriziganya ogenda amulabe nti ye ngaalaba omwana we wemamadde nga ojja kusanga ex wange gundi wa Sheraton hey ngere mugambe tulina embaga yaffe nze n'omwami wange tugenda gikolerawo what is wrong ex asigala mutunga bendaba abalala bonna bendabaawo kasamba nga tulina grounds kwe tuyimiridde kukiri kyenkugambe singa kibala the other round oli okay nakyo definitely kwogera side yo era bwakuba maama wa mwana nga mukwata wanji anti nasobola okukwata omwami wange wanji anti obadde yagala buuji bwa mwana kankusindikire nze kennyini maama nensindika nawe kawo yadde ekigambo njagala tugende ku kibuuzo kyaffe ekirala buzibu ki obulinza okuva mu relationships ez'ekikabo ekityo maybe cheneza masses convenience obuzogamba kwewogoma ewantu ngena tandika nawe biba buzibu ki obulinza okuva mu relationships ez'ekikabo ezityo now for example enda kuwa point then nkunyonyola okay cool mulimu abantu abamu nga bali forced mu bufumbo obumu nga togamba nga kwewogoma nga yali pushed pressure kitegeera ne bamuwa omusajja ebya family nga obimanyi ebintu ebyo laavu tebaawo weekanga nga laavu tewali mukwano ebyowulira bamukuba ekaseera ebyokumukuba ebyo musajja tewamuwa budde tewamumanya kikyali gyogenda ku musajja ameketa amannyo omusezi kwegamba nga bakufosinga mu kintu naawe kennyininyini nga wali tokola ki nga tewandikyagadde naye olw'abazadde pressure gye bakuteekako then nekyokubeera nti abakazi abamu okwewogoma mu kintu ekyo nekivaamu abamu balowooza nti kati waliwo abantu abalowooza nti enda kutuusa emyaka 3 nga sinnafumbirwa sirina patina natomeraokulaga nti nfumbiddwa nawe weera ekituufu kiri nti repercussions ezivaamu mu bintu ebyo era byebyo byowulira
afumbiddwayo bamukubye embaga wayise emyezi 3 avuddeyo okitegeera kanfumbira at least binaganya buganyi ebyo bireetera tewaba mukwano ate tusabira mu relationship nga tewali love kituufu omuntu alina nasooka bbera mukwano gwo Rosie bizibu ki ebirinza okuva mu relationships ez'ekika kino eno ez'okwewogomewa nti olw'embeera bweti ne bweti oba ohatinga feelings zoli omuntu gw'otayagala because I believe nti omuntu oyo oba omukozesa and of which osobola omukozesa like ohatinga feelings ze twakupointa abantu nakola ekintu omuntu abeera naawe nakuspendingira mu ssente nakulaba nga gwe ebigendererwa byo bineeno abantu munaitufuda oli nakusindikira obusente bwe n'obulya abamu beewogomedde n'eri nga gwayagala ali bweru najjeero also ebadde etambula kati ku social media nti omuntu ojja kusanga omuntu ajja kukola ekintu abantu beekyawa najja n'agamba okay obadde boti ne boti bayo badde omulaga nti muli ku page yemu kumbe gwe mu byaddala mu mutima gwo opulaninga ne kiri ku kya X nti osobola okwewogomewa X kati nga example gyembadde abantu bayinza ogitwala obubi nti osobola okwewogomayo wa X nga X weyo totasawo grounds ziraga nti tugatta ki ng'ojja kgenda ate oddeyo ewa X musookeyo mulina okukoma sibagayo muddemu ba X muddemu mukoleeza empisa embi baana mmwe mirira ku ground nti kino na kino ojja kutayo wa X abe baby daddy mutuuka ekiseera mubeeko embeera like baawo gw'olina oba current partner gw'olina oba current like ne mutafuna eyo nkolagana ogenda okutuuka nga omusaala takwesiga gamba naye enkolagana yawo gundi newono kiki wabanga baby daddy oba baby mamaawo enkolagana y'abantu bamiitinga muyinza okuteekamu embeera ebaleetera gwe obutasecuringa bufumbo bwo bw'olimu oba relationship ate n'obutaba nga osecurinze enkolagana yammwe gwe gy'obadde oyagala n'oli omuntu so obuze olumu abantu bye bagattaganya mu mbeera bwetu kituufu ekizibuza kyendala kyennengera mu relationships ez'ekika kino eno nti nno olina omuntu nga ye alowooza muli ku page yemu naye ng'ate omwo aliwo olw'ebigendererwa bye kiri ng'ekibazzaamu k'emabega for example olina omwami we yagamba nti mu myaka 5 okuva kati nina banguze poloti mu myaka 7 tuzaale abaana mu myaka bwe kingina bba neetaaga bwe nti ebyo ye ng'omusajja abipulaani nga bulanze muli mutima gwange embala nti mu myaka 3 olina obba nga nvudde wuuno omusajja nga ngeze ku kiddako so oli mukuta ebirooto by'omuntu omu nga ye apulaaninga birala naawe opulaaninga birala abaana baabalengera mu nze oluusi ayina angwidde n'emmotoka naye ng'ekijingulisiza because amanyi njagala obulamu bwe mbufuule bwangu ngenda okutuuka okuba nga nange mugaa nti bebi nzalirayo omwana agenda kungwira emmotoka kitadde mannya gange agenda kungwira ennyumba kitadde mannya gange naye nga nze wonga mugamba nti ono namukadde sina gye ngenda mutwala sigenda muzaayira kanfune ndi naye ku lw'ebirungi byasobola okumpa kyokka ate musajja atu byabala bya future alaba nga nzaddemu abaana alaba nga tugenze akuze faamu somewhere Masaka ndi eyo nnunda ante n'abaana baffe kumbe nedda so ote ebirooto by'omuntu nga yetamanyi mbuno oli ku page ndala naye ali ku page ndala definitely olinayo point endala gy'olinza okutuwa ku nsonga eyo bizibu ki ebirinza okuva mu relationship ekimanyi gy'oyogedde ku point y'abantu okuba nga balina ebigendero eby'enjawulo ne mu bafumbo gyekiri ng'omuntu mufumbo balina n'abaana naye ng'omusajja ye bw'alaba alowoozaayo okufuna omukazi ali better than that person nti natukaisera nga mulina n'abaana bammwe bennyini be mulina ne mulemera n'obbakolerera omukazi agamba essaawa yonna omusajja ono ekinsibye mukama ajja butanveewo omusajja ate naddala abasajja bakikola nnyo zina ne kapo gye mmanyi baakayawukanaawo kyokka balina n'abaana naye baakanoba leero bw'ano bafumbayo guno luli n'anoba bwe bato kati siraba progress yaabwe tewabeera because alowoozaamu kati nze ngule nkazi ono muzimbire wano eno nze sigwe njagala okubeera naye kyokka owangadde naye omulemesa naye okustepping out ogenda okukola ebibye ate omuntu akimembo no nze mmanyi wano siinawo future mba saagala byakunyumiza mbu tetugenda kulya nnyama lwa nsonga opulaaninga kuzimba nnyumba nze mba mmanyi ennyumba sigenda gibera musomba njagala nkupeekepeeke ebyo njagala wiigi njambale emmere nnungi njagala njirye njagala nsula obulungi wanze ekimembo no ndiwo kaseera buseera naye nga kirimu kyokka bambi oli kuzanyira ku mutima gw'omuntu kituufu sabasajja basinga
chikosaza nya basajja abaana abale bakyasizo ko ya n'omuzigo okwagala okwewogoma n'amanya mbuno sina wakubeera kyo kati mpulaninga bintu byagenda bweru njagala genda mbwa akadama kanyimuvinga ine mu boyfriend wange gundi empapula zange nzikuberako mu muzigo gwe bunaacha bukinga mpira kati najidi nnyonyonyi ndyomaani ndi mu bwala ndi mu kola bwa kadama naye ngate omuntu yabadde abeera mu nnyumba ye ng'asana embulibwe mu ngaloza muri ku page yemu nga goli ku page ndala tugenda ko mukumulako omulungi ali ku Spark TV bwe tukomawo awo tugenda otandikira. Nkokolesayo nnyo omulungi ali ku Spark TV chokola ky'amaanyi nnyo yatandise naffe ate gwe mukama akwekyo singa okwagala nziramu kujuguza ntuli ku Malakai Eco Lodge esangibwa ekitende era nga tuyina ebisula ebirungi wantu wano eno environment nnungi ka weather keeko green mwere kugamba obeera nga ali waka ate nga tuli waka sandyagadde okujja okwewumuzaamu stress ya wiiki ekuyiseemu stress ya ssente stress y'omukwano jangu weefuneyo ka holiday wano eno weewummulemu ng'oli mu Uganda naye ng'olinga nga atali mu Uganda tukyagenda ddala maaso n'omulamwa ogwa lwaki ennaku zino mukwano gw'okwewogoma oba ogwekegama gususse obungi kino kigenda kunsaba ku kibuzo kyaffe ekigenda okuddako tukitegedde pointi zammwe nziwulidde zonna ze muŋŋambye kati ndowooza tukitwale nti kati yegwegwe omukwano gw'ennaku zino gwe tuliko it's our new normal nti no kati abantu bagenda beera mu relationships ez'ekikabo ekityo Rosie okubanga olina gye weewogoma sikikiririzaamu ng'omuntu however much nina to some extent wensobola okugamba nti nowandyewogomyeyo nga tolina attachment na muntu eri spiritual eri sexual naye ekintu kyogamba mbuno neewogombeko waneeno ono mukuleyo bweziti tulina egundi bwe bati I don't believe in that because ampeewo okusula nedda because singa abaakuweewa okusula akuwa okusula okawuka mulina bondi ebagatta yes and I believe sex is spiritual. True that. Nti abantu bobeera nabo batachinga ku bulamu bwo somehow buli lwobeera n'omuntu kati neewogomye waneeno mbalawo ssente mbadde naye nvuddewo kati wali mbalawo mu mmotoka nvuddewo naye kati wali mbalawo kineeno buli musajja gwe weebaka naye mu nsi ey'omwoyo alina kyakugattako oba kyakuggyako olwo omukyala omu yagamba nti abantu abamu batubbako stars affe yes because bond eri mu kugatta omubiri mu ababiri yes kyovudde Bayibuli egamba nti mufuuke muntu omu ye kyoyita omuntu omu Bayibuli yakiraba mu ngeri egamba nti Jose ne Mr. One day mugenda fuuka omuntu ogukitegeeza nti naffe tugwe twegatta emibiri gyaffe somehow tulina ekitugatta kati singa omuntu ono abadde alina ebigendererwa ebibi people come ngagamba ono ngenda muteekamu bwezi sinze mubalako kineeno ntapinge mu blessings ze mulekemu kineeno nakozesako omuwala emabega kaawo yalokoka kati akyogerako proudly omuwala oli yajjanga muwala mulungi by then twali tulina yali akola like head massage bitwaina saloon naye omuwala oli yatuuka ekiseera nga wakukolako client tebamwaga nga kukolako omulundi gumu nga abaclient tebakyamwagala naye oli omwala ali mulungi ngera ffe tugamba tusibiddeku ono manyi ezo saloon baganya abawala abalabika obulungi naye omuwala bwe naŋŋamba naye omanyi bwe yajja ku mulimu gwange nagamba nino ono musobola ndaba high end ngene motoka javuga siji mukazi batutambuza na bigere nali omuwala nga she was driving nga ina buli kimu naye naŋŋamba mbu after some time ntuka mugamba nga waliwo kala bambi nga kafaanana bwine nga abantu ke baagala nga kwate kuyala biko bulungi complaints zisu nga abantu bamuzira naŋŋamba okutuuka mu mbeera emutuusawo yali akola massage naye mbukola massage bebakanga n'abantu but there is this one client that came n'amuweya oba yali simu by then latest iPhone yaliko yajja mbu n'amusaba ku namba yali akola head massage yamukola head massage naga esimu yange bagibbye naye nga tokiriza kutipinga muntu ebiseera ebyo otipinga wali wa cashier guy n'agenda wa cashier n'alekawo essimu okuva eyo yonna yonna yaŋŋamba obulamu bwe bwakyukiraawo nti yagenda okubetuka ekiseera nga abantu tebamwagala mb'okumanya nga yalaba mbu abantu abasajja bamuboola ng'ayita kuba booda ne bamwogerera ebigambo ebibi ng'omuntu waba yakamulaba bw'ati alina impression gyamulabamu naye wayitawo akaseera n'aŋŋamba mbu omusajja oyo teyaddamu kujja ku salooni bwe yamala okwebaka naye teyaddamu kujja ku salooni
naye bwe yadde mabega nga she gets the money but buli wajja omulundi ogwa takigwa amulabanga oba ekintuntu so people are evil kati oyinza okuba alina evil part of him but people tebalina evil naye abantu balina ebikolimo byabwe abantu balina obulamu bwabwe bayitamu kati gwe webase nooli kitegeeza ekintu kyo sleeping around oyinza obutakiraba kati nowebuuza n'olumu n'otulako n'olufactinga ku bulamu bwo n'ogamba naye lwaki byenkola tebitambula lwaki kino kiri bwe kiti wakiri mukazi mungi naye abasajja teri agamba njagala kukuwasa lwaki mungi waki emirimu gyange giri bwe giti ogenda okwekanyiza nga abantu ab'enjawulo bobeera nabo and Jose kiraba ennyo mu bantu abo betulaba nti like osanga omusajja nga atunulira innocent Jose bw'atu agamba oyo mwe muli emikisa gyange najja nga like nakupa package kyosome sex wow proud side chick ye waffe tagenda kivumirira lwaki amazima nnyo anakitwala nekituufu kiri nti bye tunoonya ebiseera bisinga tubisanga mu bantu mukwewogoma so wewogoma wanene ojjeewo emmotoka wali ojjeewo gundi wali ojjeewo ettaka wali ojjeewo ennyumba for example ng'ovudde ne ku kya ssente ekituufu kiri nti ogenda noga afuna omusajja ali bakiyita batya bakiramaani nga si mufumbo naye ogenda okutunuulira bakiramaani oyo nga tekiggwa you end up ngafunye married money nga kiggwa mazima agenda kuba alina byakuwa sina ssente zokka sina takubuuza olaga wa ovaawa byonna byonna nga bitadde ebbali bannaye ekituufu kiri nti osanga walayi gundi soulmate wo nga mufumbo ebyaddala kati ng'oli gwalina ye n'abeera ki n'ataba nga alina ba soulmates babiri bamutondera babiri ye ng'omuntu nze kankubuulire ekintu kino mujagano kitegeera naye ng'ate ge mazima katonda yagaba obufumbo right yes naye mbabuulire amazima abakazi bangi nnyo bali mu bufumbo naye nga they are not soulmates n'abasajja be balina nga soulmate mulala nnyo oba nga soulmate maidi oyo afumbanga ye soulmate wabbaawo nze mbabuulire amazima kati ng'eri just nga soulmate side chiki wabbaawo nga gwe just katonda yakuteekawo nti kale olifuna omusajja oyo obayambeko tuuka nga gwagenda obeera bridge batuusa ku mukwano gwabwe nga yegwe proud side chick so kakati omwana ono osanga omusajja nga bakiyamba ambeko omusajja abafumbo nowange olaba omusajja nakwana ndaka asiri mufumbo ogenda omutunya ekisooka bikyabina nga byayogera aspitting out nonsense ng'enjogera yeyo ati aba talina experience kataata bakiramaanyi obutaba mufumbo tekitegeeza nti tadeetingangako abeera yadeetingako just n'abasajja abamu balina nabisiraani naye nze ndowooza kubanga omufumbo aba amanyi bwe bakwata abakazi ngammwe n'agamba ono kamukwatire wano bwe nti wenje omufunamu abasajja tebaliiko kumanya nkwata nti abakazi that's why tebababuulirira nga bagenda nakuwasa babuulirira ffe abasajja tebaliiko ekyo gwalabeko omusajja gwe bagamba nti bannaaye bwowasanga omukazi bababuulirira naawe teri ababuulirira kankubuulira ebyo byonna byonna byabaganda byakomeeri ku mirembe gyedda teri abuulira omusajja akera kumakya n'agamba banne ngenda nno kuwasa bakojja benga bagula masuuti teri ababuulira naye omuwala okera okumakya okange ngenda fumbirwa basenga abatakuyamba mu nsi muno bajjajja beeri mu kyalo bootawuliranga nakugenda okulaba abantu bajja bakweyanjulira ku olwo nze ndisenga awo nno nga bakubuulirira babuulirira naye bitagasa ne babikugamba ng'otuuse ku lyengedde naye abasajja teri ababuulirira gwalaba omusajja gwe bagamba nti munaye akaleega okalaba wakasumulirira no mabega okayisa mu maaso kajja musala wali obiwuliddeko nga bwebagamba naye ate beeyigiriza amanyi okajjamu nga takakutte nako abamu babukutula n'obukutula nga tebamanyi ng'amanyi kyakola ng'amanyi nti nina kuba rafu abasajja abo nze kubuulira tebeetaaga kubuulirira omusajja nga ogenda noga akanve ku basajja abafumbo noga kati kantereere sibaddako noga kati katonda wange nfunira omusajja asemufumbo wallahi katonda nakusula ku damage yo mwana gwe that's a mindset ekino kigenda tula ku kibuuzo kyaffe ekiddako Habiba ne Rosie nga mbuuza nti katukitegedde mu kaseera kaneeno ekyo kyekiriwo kuba muguno omulembe kisusse abantu bali nnyo mu relationships ez'ekikabo ezogamba kanne ogweme w'omuntu kanjagala omuntu lwansonga sina wakubeere waffe bangubeyo neetaaga ekyokola ndi omusajja omugagga simwagala naye ate alina kyampa ebintu we bityo kati tutegedde kyekyo ekiriwo kati tutambulire okwo tumaintaininga ekire twakubeeramu ogwo omukwano bwe gutyo tugubaddemu tutya tubawe emitima ate tubawa emitima tuweeyo mibiri mukibeereko nnyo kitegeera awo we mutava
kuba Katonda fe yatonda emitima gyaffe abakazi tugwa mangu mukwana ekyali ku musajja nze teri musajja asobola kungamba nti bankako omukazi ne muwasa omukazi oyo nze simwagala tukuuma baana abaalimba omusajja tasobola kwagala muntu gw'atayagala naye abakazi tuyiga okwagala bakufumbiza omusajja for example abazadde n'ogenda nga tomwagala naye with time n'oyiga okola ki okumwagala bw'obanga ebiruubirirwa byo nga byakufuna ssente ekyo ogenda endinga up gogudde mu mukwano awo we mutavanze mbabuulira amazima temunoonya simanyanga era nanoonya omusajja wa future yange weewogome paka wekinafuuka real mwewogome bwekigaana wano nfuna omulala kigaana wano nfuna omulala niyinza okuta supporting nga muze gwakubeera n'abasajja banjawulo naye beera n'oyo gye weewogoma paka osusse tumanyi oba oli mu overstay kati naye ekyo kiri nti weewogoma ogusooka kale oyinza okwewogoma ogusooka ne bigaana tukiwe chance ey'okubiri wala ey'okusatu we bigaana simanyi kyakukolera naye nga awo we mutava mwewogome kati right now eno generation gye tulimu wala iwe oteewogoma nga bw'otunuulidde ensi yaffe bwetambula abasajja abategeera be wandigambye nti ategeera omusanga ku tikitoko ng'ayomba n'ogamba banne kati nze nga nfumbirwa ono gwe wandirabye ng'ategeera mwavu banne ekituufu kiri nti tuvumirira obwavu abaami baffe ekituufu kiri nti obwavu tubuvumirira tetujja bafumbirwa ye bakole sente bafumbirwa omwavu ayagalwa nnyina omwavu tujja mwewo kukwala abasajja abamu nga mwavu naye ng'ayina ewuwe naye nga mwavu tujja kubeeyambisa ebya ddala okutuuka ku biruubirirwa byaffe tunatuuka gye tulaga tugenda kubeeyambisa bajja kwewogoma babuulira amazima byavaawo mbu bukyanga abasajja batukozesa buli omulembe guliko n'abakazi ukozesa abakazi we bayiga okuba bulooka kuva abakazi we bayiga okuba ba inginiya egyo emirimu gye bayitanga egy'abasajja byavaawo n'okuwasa tujja bbawasa mwewogome mukyuse obulamu bukyuke nga sina bulamu bwokka ng'ovudde ne ku bya ssente ekituufu kiri nti abantu balina ennyonta ya yaki sexually okitegeera gw'oyina takigusa bulungi luyongolongo ogenda ogamba kangezeseeko obwenzi kuba liwa abantu abamu nga si mwenzi naye embeera nemusindiikiriza n'agwa oba mu zambi oba nakozesa ebitamiizi oba n'agwa ku musajja naddayo kanalooza naga neggoola ekisajja mwekiri naddamu ogenda okukakkana nga ki weewogomeyo kubanga eryo nalyo ssanyu ddala bannayenze ndabakazi abalina pressure sukaali ng'olina endwadde ezembi ekyofu kiri nti kankikubeewo kubanga kati eno sure of course you understand good sex alina engeri ddagala kubirwadde ebimu wangi maama okitegeera jjukira buli wafuna pressure ne zittuka oba ofunye ebizibu ne buli wafuna ka sex akakalungi akali healthy pressure nekka ne stabilizing ogenza n'okuddayo nno nga yawonye nze mbabuulira amazima so n'ekirala woba weewogoma nga nsonga za sex weewogome tovaayo okitegeera gwe tunayalira kati njagala kubuuza bwe mba njagala ssente nekyo kyoyogedde na buli kimu nga sibisanzemu omu neewogomye wano newali ekituufu kizibu nnyo okusanga nze ntula nnyo nempuliriza abantu nga boogera nnyo rubbish nempulira nnyo abantu nga bagamba abasajja batalina ssente simanga tebali sexual naye gwe omusajja alina ssente gwe omumanyi katonda aba baboogeza bwava oyogedde bulungi abeera sexually active financially stable buli kimu nga byonna byebyo nze simanyi nakumanya omusajja nga talina ssente abeera atya nga ali sexually smart mukwano yali dormant sente zokka zikinteeka mu mutwe nti yo sweet kiba kimala mba ssetala kuwulira birala byonna kasitoba ne ssente yogudde tukwe fireworks sheggwe nazo alina akatereke kakolinza okwogera kukolinza okwogera ku nsonga tukikolera ekipansonga kyekiruuka kakati Habiba proud side chick toyanza nnyo mama tuyanzege naye njagala gamba omuwala ali eyo nti it is not that omusajja omufumbo yekayeka yali okay woba ekigendera kyo wenzikiriziganya naawe bw'obanga gw'oyagala ssente please owulyanga interest zo in marriage is being financially stable go for a stable man gw'owulira ku gwe ng'ali stable bw'obanga ebigendererwa bye njagala omusajja nga muwanvu nga yakula bwati genda eyo kubanga ate bona ofumbira omumpi munakwajja kunyiza azini mukikula kye ng'omuntu wanga muwanvu downstairs Jose nga muwanvu height okay igende maaso kakati be intentional ku kika ky'omusajja gw'oyagala and
I assure you omusajja oyo gweyagala bw'onooba intentional ojja funa omusajja oyo bw'obanga okkiriziganga side proud whatever yeah. Please go for a man bwatu naye n'omusajja atali mufumbo akyasobola okubeera financially okay akyasobola okubeera sexually okay akyasobola okubeera emotionally okay please togenda na musajja mufumbo mbuno you assume be balina sente bye bali abanaku abafumbo nkyasobola waliwo omuntu yangamba Rose bwogenda kujjawo omusajja akusobola nga si mufumbo nembuuza otegeeza nti basigadde baana bato tebannakola mbusima bajja kuba tebalina sente mukwano gwange kiri mu kika kyammwe nti owasatu taba na sente waliyo abaana nga alina emyaka aga nga alina sente waliyo omwana nga alina emyaka waliyo owaataano it is okay. Let me tell you this, it is up to you. People have money mu aspects ez'enjawulo nga si mubbi omusajja mutuufu alina sente alina nga mmeka alina bba myaka ng'emeka gy'alina sente nedda kamubuuze kino alina kuba na sente mmeka gwe kyoyita sente w'emyaka 3 alina okuba ne sente ezisobola okugamba nti kati nkolera omukazi business kuba kati olaba baby Jesus nasoke nkubebuliwo bwasatu bukasima myaka 2 mu meka 3 mu emeka okulaba okukolera business anabira ddala nga obwo buvuka tebusobola bakazi bali independent era buli wobeera ne sente oyina business kati kankuli wobeera ngo oyina business yo oyina mwaka motokako opangisa apartment ennungi obwo buvubuka wakwanira n'ategeera nti bwotyo bwoli totuvumira abasajja kati abasajja myaka 45 alina sente ze buli wawulira ebyaga business ebulamu sente mmeka olaba otya tujijja ku kaduuka kati netugitwala ku arcade wait beba abasajja naye buno bu baby Jesus we nedda wamma baddiya babalimba wali abasajja w'emyaka gyoyagala nga alina ne sente zoyagala onabiba abalimba muwulire ebyange nze nno nina kye ngenda okuteesa ku nsonga eyo ekituufu kiri nti since it's the new normal abasajja abasinga n'abakyala abasinga beesanze mu relationships ez'ekikabwe kityo ngenda kugamba nti nga tonaba kuwaayo omutima gwo gwonna sooka oweeyo ebiwoowolo kugamba sooka oweeyo ebintu ebitonotono lwansonga omuntu gw'ogwa tomanyi oba ekigendererwa kyo y'omu ku bano be twogerako oba si y'omu ku bano eno kigenda kutaasa ebintu binnyo just in case ng'olutambi lukyuse akulaga kala ze entuufu ogenda kumanyi nti ogenda kulumwa nnyo bwesanga mu relationship ebadde ey'ekikanga ekyo nti obadde n'omuntu ng'omubalirako nnyo naye nga yetakuliiko towaayo omutima gwo wonna teweemalaamu n'ekirala nammwe abali mu relationships bwe zityo omutene tomulaga nnyo nti munange nze amuhiya mulekeremu kale akagamba buno abere nga takwewa nnyo bambi lwansonga mugenda kutaba n'abantu bagenda kufa pressure oba mugenda kwesanga bwewagambye omuntu agenda kutekamu ssente ze ng'akubaliddeko ebirungi bingi nnyo ate omala omushoking ng'omulaga mbuno gwe simugyozemu okuba omugamba nti nze ndi ku bwakadaama ewuwo mbadde nkwerawo mpapula zange tugenda kufa ebikolimu nno gye biri nga talina nakyakukoze nagamba naye mukazi gwe kale siyinza kusuka waawo omulungi ali ku Spark TV obadde mulabi mulungi era nzikiriza nti ekigambo kimu oba bibiri ebyowulidde oyina kyeweegaseeko nze Jose Naji oba most wanted yandyagadde okunfollowinga makeup wange wa Sabira Bits ali ku Namaganda Plaza ali ku Level Fashion number 30 tumunoonyeko social media aliyo nga Sabira Bits akola makeup omulungi wanjula embaga kuhinjira munoonyeko ku TikTok aliyo nga Sabira Bits tuli ku Malakai Ecolodge esangibwa ekitende eyandyagadde ekifo ekirungi ekyokulyamu emmere ekyokuwummuliramuko ekyokujja ng'olinayo omukolo olinayo omusajja ogwo okukusa bano wetugogerako aba convenience mukukusize wano eno teri agenda balengera lwansonga n'olwo basajja ba ssente ne bakyala ba ssente kaabalungi batusiibule ale tuve wano lwakinedda Rosette $10 Queen of Peace, a beauty believer. Mana ine mbadde nsaba omukyalo no tudemu tumukyazeeko. Tujja kuddamu tumukyazeeko. Wesirikire. Akati Rose Skin Clinic bananga abakyala abali abagala okukusa abasajja mukukusenga olabika bulungi. Tosa kukusa muntu nga skin efaanana bubi wenno ine buto ina amakudde. Kale sibavuma sirangira mbadde nsaba. Mbagamba kuba twefeeka abakyala abamulembe guneno bananga abakyala twefeeko tulabike bulungi ka skin katerezo tekko makeup nga atula. Rose Skin Clinic, we are the #1. Biba proud side chick twandyagadde osibula omulabi wa Spark TV. Mwebale nnyo kubeera nga mumpuliriza ku ebigambo byange birungi nnyo era byamakulu obango byange mama. Yenna ebitokewe mbabudde ku kyenkola. It's okay. Very fine. Kakati the Happy Bakery tulina snacks ennungi mu abaana
abali mbisulo tuna snacks ennungi then Beauty by Habi tuine engoye ennungi wigs ennungi bobango yagala labikire bulungi omwami obaleme mu kutwalako kitwala gwe mulembe jangu onyirire ekitegeera yes eyandiyagadde okwegatta ku mulama gwaffe gw'olunaku olwaleero genda ku TikTok yaffe Twitter Instagram teekayo kuteesaako ogw'omulama gw'olunaku olwaleero oba teekayo omulama ogw'enjawulo gwe wandiyagadde twogere ko tubagala nnyo bye